Wonderful. We are all aware that we had a court ruling that was on 13th of March 2024, and we haven't heard from the COW nor from the Centre of the district about the state of the court ruling. So are we in order to discuss that something that was ruled over again? We bring it back here in council for discussion, and yet we haven't heard from the responsible person. The government yasubiza 1 billion. Netu gaze toka mweno kote yokuyaga yakatuliza yokabilitani. Choka Mukono district coverage yake y'amakubo nene nnyo. Ate nga amakubo gaffe galimu ntobazi, galimu emiggo gigasalamu. So olw'embeera eyo netubeera nga osaasira n'omukozi oba yingini akola omulimu ogwo okubeera nga tegukoze eki akola olikubeera nga tegutuukiridde olw'okulwayo kwa ssente n'olw'essente entono. Ate engwege zijja nga ziri condition kubalina okurepairinga ebyuma, kubalina okusasula abakozi, ate nga kulina n'okukola amakubo. So nezira nga ssente entono nga tezimalayo mileage yaffe nga district. Zijja tuziddayo abalala baawezadde emyaka mpaaga nga tulina okuba nga ebifo tubiteekamu abantu abalala bafudde ebifo tulina okubiteekamu abantu abalala. N'olwekyo kitukosa nga bannamukono okuba nga tulina service commission. Naye nsaba okukikwatako abantu bamanye nti mukono munene kusinga ffe abantu. N'olwekyo tujja kutuyamba ekifo ekyo ng'abantu bakimanya kyate nebatonda mu bukulembeze tuweereza bantu so siffe ngaffe naye tuba tuzze okuweereza abantu batubondedde. N'olwekyo tusaba bonna bwe mugwe tukwatako batunulire mukono eyawamu enene okusinga ffe abantu. N'olwekyo kole kyonna ekisoboka tulabe nga bannamukono bafuna saaviisi. Tewabanga w'omuntu atategeera local government nga bakaluba. Tewabangawo kisanja kya kisiru nga kisanja ky'opposition. Era in fact opposition yaffe ya NUP ebulayo emyaka emirala 3 naddala ey'omukono okukulembera. To be leaders for the people. Bakaluba mukasa okumanya kataala. Amasomero ge gonna galina abasomesa. Amasomero ge gonna agasasula. Amasomero ge gonna mazimbe. Government etuwadde sente over 4 billion in the last 2 years ziddayo. Akasajja kali kuba na mukono kabatuulidde. Omukazi waba yamukuulako sente nga yamupa sente. Abakazi munaku batukuula. Nadduka n'otagenda naye baba yamukuula tumusondere sente bannamukono bazimutize. We are fed up of this stupidity. Bakansala balinga wano nga bamuwagira. Tewali n'omaaso akwogera ku kyabatuusizaako. Nzodongo sidda mu kalulu. Gwe weebuuze bakansala basigadde balinga bakyabalonzi. Oyimire mbalozi bagambe njagala kalulu. Azima kansala wa NUP kiky'oligamba omuloze yakuwa n'ozaayo bumbe mukaaga. Tugenda kudetuzeyo bubiri. Akakasajja akambala kole ez'ekya kamafia akatutu kambadde kakola ne mulungi kasajja kafu nnyo. 6 billion government gives it to you
nze opposition yimirire ngamba abantu government doesn't give us money. Very useless. Ate tugenda kanoonya bulala bakanayingira office tujja kaza mukujja bwezo kola zekiyayi kasajja tekalina makulu. 6 billion government gives you 6 billion. Omusomesa afuna emitwalo 44, omusawo atandikirako emitwalo 3, pota ali emitwalo 2, omuntu eyasoma mukwato 6,000 obugabanyize bannamukono bameka abafunye emirimu. That bastard is sitting on mikisajja abannamukono. People went to school. The bastard schools have amasomero gayina abasomesa gayina abafumbi gayina staff naye ali mukutuula ku government funding nekasanga katikangwako. Tufuna obuzibu bwa ssente entono ezituweebwa olw'okukola amakubo olwa ssente ezituweebwa okukola amakubo nga gavumenti. President Museveni yasuubiza biliyoni ennamba buli financial year olw'okukola amakubo naye tugenza okumaliriza nga ne biliyoni egyo tugifuna tugenze mu kkooti yafuna. Mr. Collins is supposed to be done by CAO because he's my supervisor and my boss. But since I've been told to greet, I can greet. And I'm happy to inform Council that today is my last council. In Mukono district, by grace of God. Mukono district local government naffe nga Mukono district local government banga abakulembeze tuvuddeyo okugatta eddoboozi lyaffe ku kwogera ku buli bw'enguzi obukutte ejjembe mu ggwanga lyaffe nga tulaba emirimu mingi egiteekebwako ssente za gavumenti ate ezza mu musolo gwe tuyita local revenue n'ez'abazungu eziba zitwereddwa ate nga twazeewola naye tulaba nga te projects ezo zigwamu oba ne zitalastinga okusinziira ku bbanga lyababeera bazitegekera. So naffe tuvuddeyo ng'abakulembeze okugatta eddoboozi lyaffe ku lya IGG Mukyala Betty Namisango Kamya tugambe bannayuganda bonna nti obuli bw'enguzi bubi butuviirako obutafuna services ziteekeddwa funa. Ekyokulabirako ge makubo naddala ga highway agagenda gagwamu obuli bw'enguzi mu equipment naddala ez'ebyobulamu budget bayisa ndala ne services ezirani tuzifuna bulungi. So tuvuddeyo tugatte eddoboozi lyaffe era n'okwongera okwejjukiza n'okuvumirira ekikolwa ekyo eky'obuli bw'enguzi. Then ekyokubiri era tuvudde ne tukubiriza bannamukono ne bannayuganda bonna okuddamu okusimba emiti olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe n'olw'ekitundu kyaffe. N'eri abaana baffe abagenda okudda mu masomero tukubiriza abazadde babakuume obutabanguko mu maka bwo tubusuubira nti bujja kubeera tusobola okubuziyiza oba okubukomya ffe nga abazadde n'abantu ababeera mu maka nti embeera yonna bw'ebezze nga waliwo obutakwatagana tugende mu bitongole ebituufu ebiratuyambako okufuna obwenkanya era n'okuwulirizibwa ne tubeera nga embeera eyo etereera. Honorable councillors, as you are all aware that we've been tossed by the executive, not knowing the values and the norms of these missing items, it would be crucial for this council, because it is useless for us to approve and forward when we don't have a service commission that has been delayed by an executive. This one alone shows the executive that in the newly created town councils, we have over 54 vacant staff. It will be meaningless and useless, honorable councillors, for us to forward, and it is somehow illegal for the cow to forward them to public service before council approves it. What is the meaning, honorable councillors, of forwarding the structures we miss, yet the service commission is not yet in place? I was of the view. Order.